kyemukoze Kadaga. Kadaga wange mwebalire ddala. Kadaga wange kibi ekimutuseeko weewaawo kirimu ebintu bingi ebyokuyiga. Mama Kadaga made a statement. She made her statement very clear and she has won. Awangudde olutalo. Omanyi tugenda olusi ne tubeera nga tugenda mu kuziika. Ne bagamba nti amaze emirimu gye Kagamba awangudde olutalo lwe. Kakati gwe bw'oba oli mu kafiiri oyinza okugamba nti omusajja bagenda muziika ate bano bayimba balina kale ebitiibwa bya Kadaga biweddewo. Ebitiibwa bya Kadaga biweddewo. Ate oterujjiddewo musiru. So njala kutegeeza amaanyi gawe njavaawo wano Kadaga agenze eri Yesu. Njavaawo wano tonsiribalirako nze tomanyirira. Kadaga akyali w'amaanyi akyali strong. Kadaga made a statement. Anywedde ku kyenki alidde ku kunywe alidde ku mmere omuwulizaako. Kadaga mwandibadde temuseketeza bwe mutyo. No tetuseka. Kubanga let me tell you. Kino tulina kiyiga mu buyizi ne tukyavoidinga abantu kubanga tolaba nti Kadaga agudde ekigwo ekifaanawo ekityo karate dinda akyamongo ewa oyo atalina nasaka buzooba ekyamongo ajja nafumita mutwe mu ttaka tolaba nti Kadaga akubyewo bbina amongo ajja fumitawo yenna anti kubuulidde anti asoseewo kabina n'akola ati naye kati ate amongo ajja fumitawo mutwe naye kankubuuza abulwe n'amusikayoko bw'ati kankubuuza bino byonna bibaddemuuko President Museveni okubanga akyali musungu wava eri Kadaga. President Museveni tasonyiwa bwanyika tazza mabega asobola okukuleka ali very patient asobola okukuleka. President Museveni alinga jjajja wange se jjajja wange wazzanga omusango leero nakkuba nga 31 nga byaggwawo dda nedda nga goloza byaggwa nakwanaga sikutte n'omugamba jjajja kiki naga nkukutte lulisa akugamba gye embuzi n'ogaana n'akukuba jjajja yankubyanga mugenyi aliwo omugenyi yakyalanga ng'alinda alwalijja n'alyoka amuloopera byonna bye nakola wakati awo okitegedde nti Mwami Museveni alina yenkola tasonyiwa yawaddeyo Kadaga mu lujjudde lw'aba delegate oya yamuwaddeyo kubanga Mama Kadaga basoga si babo. Mama Kadaga alina yagudde mu buzibu naye ekirungi nti byonna byamutuuseko yadde abimanyi yabadde abisuubira kubanga egyo emizannyo gye bamuzannyeeko ate naye gye yazannyanga luli edda ate si gwe gusoose nga babimuzannya kubanga ne mu kulonda kwa speakership era almost byali bwe bityo era yakoze complaint yakikoze publicly n'agamba nti mwanswaza luli. So she made a statement nti yabadde tafunanga mukisa gwogera bigambo mu butuufu bwabyo ng'ate abigamba abantu abatuufu ng'abatunuulidde bw'ati ogwo omukisa badde tagufunanga okuva ku olwo naye kati omukisa yagufunye okwogera ne badelegates bonna n'abagamba bye yabadde alina obbagamba n'agamba president bye yabadde alina omugamba n'ayogera kye yabadde yalina ku mutima yasoze bulungi mwanswazaswaza mwankola buli kimu omanyi ebyo bisuubira. So Kadaga yabadde ebyo but this one was a total humiliation. It's not humiliation, it is politics. Yes, politics kankubuulire bw'obanga okyayagala okubeera n'ekitiibwa kye waliwo ebimu byonna okwewala ontegedde abantu kati kankuwa example y'abantu abaagala ebitiibwa era ababikuumye. Omusajja gwe bayita Bidandisa mumanyi bulungi omanyi ebbanga lyawumulidde ebyobufuzi beneko omanyi emirembe gy'alina takyalina stress. Nalabako omukyala bamuyitanga Maria Mutagamba naye gwe okimanyi nti bw'oba onoonya Bidandisa for example olwaleero olowooza Bidandisa ekitiibwa kye oyinza okikwatako yadde akatono bwe kati tosobola byeyakola mu budde buli bye bakyamubalirako. So bw'oba waliwo obulamu buli bwe buti you earn what you can earn and you lose what you can lose. Kati gwe bw'osalawo okuluzinga bw'osalawo okuwininga
kola ki ate bw'olaba by'okoledde ebbanga nga oyagala biyiike mu ddakiika era kola ekyo kubanga Kadaga she has done a lot nannyini akyogera Kadaga senga yali wakuwummula yandibadde yawummula dda bino nandimutuuseeko kati confusion yonna ebadde wano naye ekikulu kya byonna si kye kino ekikulu kya byonna kyakuba nti Kadaga abadde alowooleza mu mazima ne mu butuufu bw'ebintu ye abadde alowooza nti NRM etambula bo nga bwe bagiwanga bwe baali bagitandika si bweri kati ndala kati saali mugezi ogibuukiramu wali ffe twava mu Fulonasa ffe twali Fulonasa ffe twatandika naye waliwo abaana abagibuukira awo ffe abakadde kakati kyenkugamba ekyo bakiwanda abagibuukirira awo yalowooza nti bwe bagiwanga bweri n'abaawanga baasirika gwalero ekigambo kiva mu Haji Kigongo tekiriwo nanti kati Kigongo ate ye kati mwami Haji Kigongo ate ye alina ekyenjawulo kye yakola Haji Kigongo kye yasooka okukola kwe kusirika n'okusekyolenga akafo ke kali n'okusekiwalinga ekifo kye nti Haji Kigongo era tutulaba bwe yavuddeyoko wano agezaako kunoonya akalulu ka muwala we ekawempe bamukubye n'omukuba ekintu ekitabadde kirungi because amaanyi gaalina gamala teyeetaaga buyambi otegeera mu ggwanga ng'oli namba 2 ate tudde muono foto oba omwana anoonya akalulu ke yamanya akanoonya bwakafuna akafune bwakagana akagana ate Museveni yalina style yayagala ba winners ate be bagenda omugattako anti nkugamba Museveni wako oba minisita nga toli mu parliament esanja ekidako akwagala ogende mu kalulu bwogwa todda ate omugamba ki tolina numbers anti nkugamba omugamba ki otegedde kakati I think that is what is happening now. So bwana Samuel, so Kadaga yalina kale koma wali eri waliwo awo embeera we yabeda nga abantu batase nogamba Kadaga ali kusaidi yaffe Kadaga kati akolera ku bantu awo era ino kireka mama Kadaga atawo yali ku piki nnyo yali waggulu yali tasobola kukireka era abakukireka ate yandibadde akoze andi Museveni we yamulagirako nti nze Museveni kakati mama Kadaga omanyi kankubulire amaanyi gano mazibu nnyo n'obuyinza buli bakuwa amaanyi n'obuyinza buyinza okukutabukako naye ate gundi naye kyamutabuseeko dda gundi mama Anita Amongo ojjukira eddoboozi eryafuluma ng'anenya Museveni olijjukira mmwe mwalita alya AI yali AI okusinza ku bukugu bwo waliyo AI essa waliyo AI erina emotions waliyo AI ekikula ekyo so kikyengezaabibamu anti kugambye kakati President Museveni yalinze bulinzi kati kino kyo yabadde yeetaagayo omuntu nga kikywambaaya ayinza okujjako maama Kadaga bayidayo ku bantu abaliwo essaawa eno tewaliwo omuntu mulala ayinza kujjawo yabadde asobola kujjawo maama Kadaga mu bakyala tewali mukyala ayimiridde taliwo mwenaleemu temuli bakyala temuli bali bonna bali decent tebasobola kuliyingirira maama Kadaga bali decent tebasobola mpira gwa nkwagulo tebasobola nedda bali decent eri maama Kadaga abadde n'amaanyi ge aliroyo balina eri abaliroyo gyali abasinga obungi abalinga abafuutuseeyo abagamba nti maama Kadaga newankubadde sinange egyo nyinza mukuba okyegedde kyengaza kugamba ono omukazi yali amuyingiddemu ow'ebusoga omulala oyo namuganza ate teyamaliriza naye bamaze begase babadde bali mu joint campaign kati kyekyo kyenkulaga nti maama Kadaga abantu abandi badde bamuyingira ate babadde bamuli ku saidi ate ate abalala abadde tebalina maanyi gayinza mweŋŋanga kuba Kadaga ekyamazima alina amaanyi va ku bino era kankubuulire kana akalulu tekabadde between Kadaga ne gundi Namongo bakadde between Museveni ne Kadaga direct nalowooza aba President Museveni yagaddeyo omuntu omulala omwangu mu parliament okuyisizaako ebintu nga babadde abikola no President Museveni akadde ate akooye naye atambula agamba abantu bane emyaka 8 anti ne bwana abanankaaga naye nkugambye nti Museveni akaddiye in sense that takyayagala bantu bamuwakanya nnyo tayagala abantu beegeziwaza nnyo
bantu bagenda kuddawo mugamba abagamba kino abagolere kino babere mu meeting ya seke sawa namba bali ku kintu kimu mu kintu kimu ayagala bantu bagenda okuwale kicha bagamba mu cabinet tebateesa anti nkugamba ayogera bogezi kino kibeere anti kyenkugamba tena budo ba discussion anti kyenkugamba kati Museveni aba bantu abakoya abateese nnyo abawa amagezi amaki amangi olw'ensonga that comes with age. It comes with age, it comes with experience. Nti ogenda okutunula okulaba nga omuntu agenda okuwa amagezi ate gwe weetaaga okugamuwa okyegedde. So the idea is very simple. President bwe yabikoowa kyobola ne cabinet yennyini ontegedde ne cabinet yennyini yatuuka ku level ekugamba ekigambo nti yatuuka ku level egamba ekigambo nti ndeesa abavubi bange ngalinga akuba mwe basimati nti mwe basimati PhD holders nti Katonda bwe yayagala okukola mission yezituukirize yaleka bali bonna bannamateeka ne baani n'agenda n'akima abavubi ba Simon Peter aba Petero baani kubanga bo baali bajja muwuliriza ontegedde bano bagundi balugunda balina bizza mu bitabaate balugunda constitution egamba ki bagenda kudda ate mu constitution naye kati kaleete otamanyi na constitution bwe kyeyogera nabbanja alabirawo ng'akimaze okikola okyegedde bulungi nnyo yagenda nti omwala guteekwa okuzimbwa oba kiki gujja zimbwa kati abo abantu abalowooza bwe batyo president beyeetaaga obudde buno olw'ensonga adireyinze nnyo ate nga tetumunenya because n'abayivu bano bangi nnyo abatakoze buvunaanyizibwa bwabwe ate nga bayivu okyegedde olinaga nti profesa gundi abadde prime minister naye nga profesa obwa profesa bulinga obutatugasiza bulinga ono omusajja wa Lulovulo okyegedde kati tunuulira omuntu nga Lukwago nti ye eva awoza Lulovulo naye weebuuze kiki kye yali akoze bwebuuza Lulovulo ddala dirwekolera munnakampala Lulovulo ekola ddi kati ebyo byonna kati ebyo patire batuswazizza ontegedde but also patire president naye ng'omuntu abikooye akoze okusalawo nagamba omanyi nkooye abantu abagenda okunsumbuira mu kabineti neetage ku bantu abagenda okugamba nti yes ku kyenjogedde ontegedde bulungi so that is part of the whole thing era mu politics ekyo kikola ki gyekiri because gwe bwoba olina ebigendererwa byo ng'omukulembeze wetaaga bawakanyi oteekeddwa okubeera n'abantu abakuwuliriramu abatakuwuliriramu tebagenda kukugasa era abo abeefuula emisege obejjamu mangu nnyo buli kyonooleta nga ayagala kuba kati gundi yali atandise okwogera kati kankuwe statement eyaleetedde Kadaga ebizibu until today yolunaku lwe yakeera n'agamba ku NBS nti President Museveni omulaba if it were not me nze ali mu ngalo zange senga saalinze yandibadde ku baloti ontegedde ebintu ebyo president yabiwulaba era n'anyiiga n'ayongerako ne kali nga mugamba mbuuza ne ku bya ssente ontegedde yagabira ababaka bayiseewo agirimiti so kati firimu eyo yonna sajja aba anyiiga agundi ye yabyogere bya Ameriya kyambadde Museveni Kadaga Ameriya ku bya ssente gabuuza kazibe Bashir Bazira Ameriya Kadaga yogereye statement eyo statement ya Ameriya kyambadde eya Kadaga yali eri nti singa saalinze ontegedde so and this is where we are so Museveni bw'omulaga ennyo nti oli mugezi obugezi bwajja kuteeka buwonyina okubeera olina ogeziwalira kubanga Museveni tebamugeziwalirako Museveni asinga amagezi statement zeyakoze mu gundi wano zeyakoze mu bwe babaddemuko buli akazindalo bwe mwayogereko tezina ngeri zamukosezaamu Kadaga ze yabadde ayagala okwogera kubanga ze zabadde zimuluma era yabadde amanyi olwedde nti yagenda dda president kakubulira ekintu kimu president tasobola kuwa bw'abanga akyakwagala tasobola kuwayo mikono gy'ababi mugenda ova eri mu kuteesa nga byawedde dda yakola ne statement n'agamba maama Kadaga yakyasigadde wano ontegedde kasa president akuwanga omukisa nti weeyogereko kabonera akuwaddeyo mu mikono gy'ababi abafuze Potero Pirate yagamba nti Yesu Kristo nze sandiyagadde kutta Yesu kulinako buzibu okusinga bwe ndabye tolina musango naye abantu abo be bamanyi bakoleko abakuwaddeyo talimba nti nno yaba yagadde kwejjako wejji era Potero Pirate nakati tukyamulira mu bitabo tukyagamba nti yattibwa ku mulembe gwa Potero Pirate
n'akobera ku musalaba n'afa n'akema ngome mu bafu lwaki nti omusajja Petro Prato yamutta talimba because gwe mukulembeze ku ntikko gamba bugenze nkusonyiye webale nnyo gamba nti omusajja omwesonyiwe mumuveeko talina musango nga Seeke twatudde ekifo ekyo ekya Seeke Kadaga akyaliwo nga Moses Gongo wakyaliwo kasita President Museveni akwata ekkubo n'akuwayo mu mikono gy'ababi abakuwadde ate yasose Museveni tugamba omanyi n'abadelegate babadde balonda batya anti kamera zikwata obedde endero ogikubira wa wuliriza kamera zikwata ng'olonda kozi badde mu layini yabadde layini tewagirabye musajja akulabye nga wabadde eno akulabe nga layini wabadde eno agamba bano babwakanyaki be balwanyisa projekiti yange otuuka okudda mu kaluuko ba MP nga tobitegeera ogenda mu boxi nga temuli gaba amasimu gaba sukali so ebyabaddewo omwami Museveni yasose gamba twabawadde boogerezaganyemukko bombi ne balemwa pulezidenti si yagaba okuwogerezeganyamu pulezidenti alina okugamba bugambi nti gwe debbali ono adde ebbali ne pulezidenti yagambye maama Kadaga adde ebbali maama Kadaga n'agaana tuyigira abantu tukagendemu kati ye nakwata omusibi ne guyita eno mu badelegate bulungi nnyo bagambye ekyabadde Kololo muganda we nkukyawa olinayo delegate gw'obanja kwata kima sente zova mu bino bya kisibu byolimu ansasuleko sakusasulako akumaleyo nagwe nakolera omukolo jozi ezi mu 5 tewali abanja essimu zino obedda bagabanga abagaba ti olina essimu eruwa okwata essimu naawe obedda amasimu gali wali smart oba buno Samusanga abaana badidde wali Samsung ziri embi ezimalayo bagende wedde oli abuuza pad osobola gikozesa sokoza iPad nti waliwo basonsesa akantu mu matu nadduka ne bamugamba nedda akaiyafoni kubulako kane wako bibi n'ebintu bye birala omwana yangambe nti olwali okutuukayo bwe bati badde nga bakuwa akasawo kalimu t-shirt kalimu enkufiira kalimu akazeeyi kazeeyi kamukamu okategedde aba mwaddemu kazeeyi mwaddemu 7 mbwe abaali mu entebe mwabaddemu kazeeyi abaze Kololo mwabaddemu 7 kati mbu mu hotels gye basuze obwedda buli omu asuze ababi mu hotel obwedda bakera kubakolako kyegedde kakati gwe mbuulire eggwanga mbuulire enguudo we bagenda ozikola kuba ezo sente tozirowooza nti no sente zakoleddwawo ziva mu URA ate naawe no bakodde waliwo banka eri awo kumpimbi naye gwe yogera ku kintu ekyalabise mu maaso ga head of state amagye ne polisi na biki okulwanagana okwabadda kyali kitegeeza ki kitegeeza bitono nnyo kitegeeza nti demokrasi mu Uganda mwali kubanga kakati oli ajja kugamba kati gwe mbuulire wa Nuupu batamukuba emiggo ne bamukutula enkizi omukka ogwandibadde awo gubalagala nedda gwe mbuulira bwe babanga basobola okulwanya amaaso ga pulezidenti bwe batyo kitegeeza nti kibaba kimaze okulaga nti ffe demokrasi tumuwa ekitiibwa kyamaanyi nnyo oba pulezidenti yabadde asampolinga ku kigenda okuba mu kulonda okuddako yabadde tasampolinga akalulu akaddala kabadde ako anti jjukira awawula byuma opposition yafa kati olwokuba nti opposition yafa kiwakanya n'akamu wadulye edda emyaka ng'ebiri emabega wadde wali ojja kunvuma onzitire ku seeti omuntu akyuka kyekugamba nti emyaka ebiri emabega kino kyenyini senga nakikugamba kubeera nakyogeranga gubagaye Kadaga tabeerako ng'awangula ku 10 wanvumanga n'onkolanga bwoti Kadaga tabeerako ng'awangula ku 10 kakati olwokuba nti opposition yafa opposition kati eri within NRM nakyo kituufu balwana bokka nabokka era akalulu akaddala kawedde musigaza kulangira Museveni oyinza okuddamu okulaba kati kalulu akaddala katono nnyo eyo maaso eyo gye tunalaga just kuwulira buwulizi nti bano babakubyemu kati kankubuulire luli babadde bakyazimba Nuupu babakuba emiggo egyagala okubatta ne battamu n'abantu omulundi guno oyinza obutala bayedde omuntu afa tebigenda kuba bya ddala kubanga luli baali bakyazimba Nuupu ng'erina weerina obbayisa era yabayisizaawo
tebakyagyetaaga. Ekyo kituufu. Ntegedde. Kikameka. Babadde bakyalinda baali bagizimba nuupu yaabwe nga balina weino bayisa era yabayisizaawo kati bakyagyetaaga. Era ogenda kugenda okulaba nga bagikuumirawo mu kiboggwe nga batuyisaawo ne mu kisanja ekiddako. Ate tunalaba oba CMP ze zinaavaamu amaanyi. Kadaga yagambye mu statement ezo yabadde akolaawo simanyi bakyadde kimulya oba tekimulya. Yagambye nti mbwe abadde mu NRA bukyanga etandika naye mbwe omuntu eyakajja myaka 3 ayagala bwa seeke. Bino ebintu byabakadde by'abantu bana ideas. Anti kati yabadde kyayogerako kituufu in some way or the other. Naye enjawulo ekirimu nti yabadde akugamba because akugema mazima omuntu amaze emyaka 3 sekere olukiiko olusemberayo ddala kumpi okutambulizibwa eggwanga lyonna. Kati boss terumanyi na cabinet bw'oteekako omuntu atamanya ideology ya kibiina musobola okufuna obuzibu. Naye challenge eri ku ekyo oba yabadde mu ekyo nti omuntu gwe babadde bateekayo mu parliament yabayisizaawo ebintu byabwe. Yes, mu nsonga eyo naye ate bw'oba nga oyogera ku ideology ontanagifuna bulungi tanagiyingiza kubanga era ne bwawudde because naye yakoze submission natuuka ne ku level egamba besaba MP 10 abasoba mu 10 abasoba mu 10 ng'obajjawa mu opposition. Oba oyamba kibiina oba okikendeeza amaanyi aba ayamba NRM ajongeddeko bamemba nsobi. Omanyi lwaki nsobi? Buli lwoddira ebibiina bino ng'eggwanga buli tuddira ebibiina bino tubinafuya nga tubijjamu abantu. The idea would be bring an idea esobola okubeera consumable ku ba DP, aba CP, aba NUP obalansinga ekintu kubanga buli sikendeeza bakuvuganya. Bw'okendeeza abakuvuganya oba toyambye ontegedde kiba kitegeeza ogenda kukola ensobi nnyingi. Ndowooza ekyoyogedde yakyogedde mu maaso yagambye nti agenda kufuukulanga emisaala gy'abasente bazi district regardless wa NUP wa NRM wa biki gyongezebwako. Okyogedde kikendeeza kugamba kati buli lw'okendeeza abakuvuganya oba oyongera kusiba mimwa gikugamba mazima kuba bano abakuvuganya be bakugamba nti nedde esaati gy'oyambadde si nnungi wandiyambadde eno naye bonna banagamba bannange kimba onyumye tolina tofuna challenge kugamba ki so ekyo tokyewaaniramu. Ekyokubiri Kadaga ate yaleeta abantu bangi mu parliament ontegedde so kati gwe bajja mu parliament kubazza mu gundi mwenaremu naye ate waliwo yabajjanga mu byalo baleeta muki mu parliament. Ekyo kimu. Ekyokubiri wongamba nti nno ffe tulese vibe new vibe ya vibrant. Kati vibe yesinza okutuleetera ebizibu mu politics wa leero ontegedde nti abantu bavudde ku miramwa ne batunulira nnyo vibe. Oli najja nakugamba nti nze nina amasanyalaze oba oli alina amasanyalaze naye amasanyalaze bw'obeera nago nga mangi nga tegalina kye gakola oba tutuuse kufa bufi gatapingibwako abalala anti abantu that's a point. Kati politics owa amasanyalaze ebyo si gundi si kweyimiridde NRM ontegedde bulungi nnyo. Kati nojja ku kintu kye nagamba nti manna nti ate nze wano wendi njagala nnyo president nnyo era sisobola kuleeta kintu kyonna ng'ate oli wa ggwanga lyonna. Kati boss okubiza parliament nemu abantu bonna mu nsi yonna tayagalwa president aweebwa kitiibwa agenda takolanga statement eri contradicting ne president. Kati bw'oba otandika okugamba nti tosobola kukola kintu kicontradictinga president ontegedde boss wange kitegeeza ogattako kwena kitegeeza ogatta togina kyokola. Omanyi lwaki president si NRM wa Uganda naawe toli MP toli gundi waki tokoma ku NRM toli speaker wa NRM oli speaker wa parliament ya Uganda omutula aba DP aba CP aba JM aba independent n'aba NUP ontegedde bulungi nnyo n'aba CMP mukama bana batuyambe tutwalayo okwo
okategedde bulungi nnyo tegedde bana abepirawo abapirawo yes abakkiriza mu mbeera y'okugamba nti tugabana eggwanga lino boss bw'oŋŋamba ekyo kiba kitegeeza nti by'oyogera tonnaba kubikola ki tonnaba kukwata ideology ya kibiina exactly kubanga it is about Uganda yasooka wano NRM era kati olina okubekinga sure nti obalansinga NRM naye bwogamba nti president sirireetana kintu kikukola ki kitegeeza omuntu bwalireeta ekiteeso nga kirina kikigattako naye nga president akyagala ojja kiteeka mu kaseero kakati ogwokolera president ye parliament tukoone ku kyakadaga tuveeyo eyo ku kya okulwenya ewantu yali deputy speaker ebisanja bye bibiri nga deputizinga sekandi n'afuuka full speaker ebisanja bye meka naye bibiri abadde MP okuva lwe yatandika ebyobufuzi paka olwaleero ebisanja bali mu bimeko tabaddemu yatandika kubwa LC1 atandikako LC1 najja nayingira LC2 ayingira paka we yatuuka ku kya level ya parliament awo n'abakwata gy'abakuta kuba ne mu parliament ya 95 yali mu parliament okola ssemateeka wa 95 yali mu parliament ayinza obba emu kuba ali mu myaka 25 mu parliament awo president amuwadde obwa minister ng'ogyeko buno obwolalo yaliko minisita n'emyaka gimabega egyo naye ne buno bwaliko essaawa zino bwa third deputy prime minister in charge of East Africa ebiba tebikumala museeko obaddeyo ebisanja ebyo wuliriza kakati okuze mu myaka it's not about kyekimala omanyi bwe tutuuka mu byobufuzi bizibu gwe bw'oba olowooza nti no ye tekimala Museveni atufugidde myaka emeka ye tekimala kuba ye yamugobye ye tekimala bw'otunamu ye tekimala oba naye kyekiwera ogamba n'abano olina tekinaba kumala that's the point nti ennyonyi enkulu yeyigiriza entokola ki kyekikomyewo ne bano n'abasempija ba Ameria senga abantu bayiga senga twalina system ejjawo omukulembeze nereeta omulala awalirira naye abantu bonna abawalirira ne gundi yennyini ono gwolaba eyekyangira mu Kampala meya Lukwago buli lwazuuka bana Museveni akyaliko naye kangube posita okyeke kyengeeza kugamba nti the idea is very simple ffe enkulaakulana gye tulina obudde buno ekulaakulanidde nnyo nti omuntu bamupimira nnyo mu bbanga lyamalidde mu kifo ye Uganda nti olwaleero tolaba wano naffe olaba tetulwogerera wano ontegedde bulungi nnyo ojja genda okulaba nga abantu era ojja kulaba abantu baagala nnyo kazibe ofisi za district ezo omusanga musajja nga bamugoba bugobi ng'alemeddewo buli muntu yenna president oyo gwolaba omulaba waliwo n'abapoliisi waliwo abapoliisi gwe mmanyi wa city emyaka gyaggwayo dda ne bamujja ne ku peroolo naye yasigala akuuma kati alina omugagga gw'akuuma naye ng'akozesa equipment ya poliisi alemeddewo akyali ku deployment tekimala kirina kuva ddala waggulu nti ebizibu byaffe byonna bye tulina biviira ddala ku pulezidenti Yoweri Kaguta Muki nti Museveni ng'akyali waggulu eyo kizibu nnyo kakasakadaga nti gwe ofuze ekimala ali naye nnyini kizibu okubamatiza nti bade muwummule kubanga bagamba gwe ng'olemeddewo kale Bameria bakubidde zi posta bawangudde obumyufu bw'NRM kati bawangudde dda byebyo boss nti wano that's the point nti point eri nti gwe bwonga nti Kadaga aluddewo ate abamusinzeeko so are these guys are taking politics as a survival oba keeping legacy oba fun no politics kati gwe tulina essaawa eno is more of a syndrome oba more of what we call addiction because I don't think that Kadaga is looking for money exactly ati kugambe kati yana addiction mwenge nti bw'otagunywa kugamba Sempija doesn't look for money exactly Amelia Chamba they're not looking for money they're not looking for money but they feel like they have to be part of the process so right now they are out of the project kati bagamba man mbeera ntya wabweru w'ekintu basajja be nalina bakyakirimu okategedde kati kankubulire Ameria tasobola kukomawo nga Museveni afulumye ate oba okimanyi
oli abadde amutegeera gwe abadde amanyi na biki ebyo ontegedde ne system ebampya ne Kadaga senga president abaddeko badde bamuyita Bobi Wine Kadaga teyandikomyewo yandibadde mu Herald Forum otegedde yandibaddeyo nga aweereyo amagezi ate yandibadde very comfortable actually bakadaga we bagenda okweyambisibwa okuddamu tereza semateeka kikolwa bakadde mujje mutundire semateeka ona mulabe kati ate bo byalyamu bagenda bijjawo bye bagulira ne babiryamu kati babigalire oche balyamu milioni 10 oche balyamu atononera nnyo bambi temukigira temukyesembereza kino kibi nnyo kati ate abali bawo bajja gamba nti ate abalingira parliament bajja kola ennongosereza tewali parliament ozetakola buli omu abayagala ekimufe balinga era abo bagundi bagenda kujja bajja kutuula bakole semateeka omupya kuba kati obalaba kati okimanyi nti gundi afunye trust mu opposition aliwa Kadaga bantu bangi mu opposition kati bawulira nga bagamba nti asobola okubebuwa ne Bobi Wine walenga amuyita nti baba ku street nga jangu atajja kujja naye ajja kubairawo era bajja kumuwulizanga era ojja kwekisanga ku mikolo gye opposition ezimu ng'abeerayo bamuyise ng'omugenyi omukulu ate gwe tolina kyojja mumugamba seekeyo takyagiriko takyali mu palamenti yo takyalina waali kyoyagala ate ng'abasirikale bo bamukuuma ne mmorokayo mwagendedde ate tojja mumugambako kati Kadaga naye waatuse kati agenda kulumya bulumya kati nebyo byonna byeyakoze byadde byakulumya kuba yabadde ali mu kulabisa yabadde amanyi bulungi nyo tasobola kuwangula yayingira racing ajiba tajja wangula tasobola yabadde akimanyi bulungi because emizannyo gye babadde bamuzannyako naye yali agizannyeeko era ng'ekimuluma ng'amanyi bulungi nnyo ekimuzannyibwako kyobola nti badde ayogeza confidence ng'agamba nti let me kubanga president yabadde akoze bw'ati kankubuulire ekintu kyolina okutegeera era Kadaga yakyogedde abantu tebakiwadde buludde president yabadde agambye Kadaga nti debbali ngenda kuwa akafo debbali ntegedde bulungi nnyo Kadaga n'agamba neddo kambeerewo until I'm voted out I'm the incumbent muntegedde era ne bamulonda ekyo kyabadde ayagala Kadaga namudege kyakyogera ekyo yakikoze kuswaza talinga bano bakiwanda incumbent naye nadde ebbali ye agambe nze incumbent ontegedde let me be voted out because yabadde akimanyi nti I'm going to be voted out but let me be voted not you telling me to leave ontegedde kakati ekyo kyayambye okuteekawo olunyaafa wakati baswadde gomanya abantu abalya mu ngalo za Kadaga bayitirivu tugambe ni Kadaga naye alina ekikuusi kyagenze nakyo oza bamuwadde akalulu obwedda bamuyitako nga bamufuye awunya tusonyiwa naye kintu era bo bakimanyi era bangi bamukubidde katidde amasimu ne bamugamba maama nsonyiwa mukwano tusonyiwe basajja bade batuwadde sente zabadde batuwaddeko kamera kalukabadde kamugongoabakwano nabategedde temufaayo nze kinabadde njagala nakiyisizaawo bali mu kwetonda era kati simu ya maama Kadaga kuba toyinza kuŋŋa nti no omutwalo gw'aba delegate ogwalonze Amongo nti Kadaga alinako lwenda lwokka kitya nti lwenda lwokka nga ne Busoga region yokka gy'atwala ontegedde erina district 11 buli district eba ne ba delegate 10 kitegeeza ba district 10 mu meka 10 mu 10 bavudde Busoga region nabo ne batamulonda nabo okategedde balimu kuleka naye nga y'omu yakubye ba minisita ba Museveni 7 Kadaga oyo atya kuba besimbawo 9 region eyo yonna besimbawo 9 omusanvu gwagudde Busoga eyo omusanvu gwagudde omusanvu gwakoze ki gwagudde yaba sikowalinga tufunzikire na kino lwaki bonna abasajja abakulu n'abakyala abakulu n'abantu abaweereza NRM mu bwesimbu bwabwe
tayimu y'okufuluma ebeeramu emivuyovuyo era abafuluma bobi abasinga abafuluma bakaaba muno muli bamuzeyi nadduli mwe muli baani olina okutegeera politics si muzannyo mulungi ekyo kyolina okutegeera ekyokubiri buli muntu aweereza obulungi ebiseera ebisinga balina bad example example yaabwe ye Museveni abantu bangi tebaagala viira Museveni anti aliko ebikunkumuka abantu bangi tebaagala viira Museveni tebaagala va mu buyinza ontegedde kuba Maama Kadaga ekyali kimulwanya kubeera nti naye ali mu basalawo ontegedde otegedde kubanga bw'ova ku seeke n'okkirira oba ofuuse fuutu soja ate nga n'obwa fuutu soja tabusobola bw'ova mu seeke ng'obaddeyokko oba ofuuse fuutu soja ate ogenda kukola ki because bw'ova mu seeke eri gwe mutendera ogusalawo era ogusembayo kakati bw'ovaayo oba ofuuse fuutu soja kitegeeza ebyo ebyobufuzi okyagala okubibeeramu obeera fuutu soja oba ofuutafuuka fuutu soja otabyagala bibeeramu ng'osirikira ddala obutaddamu kunyega kubanga akati mbuulira bw'ovudde ku seeka ogenda kwesimbawo kuki bwakyemani bwa disitulikiti bwa MP bwaki oba bwa minisita ate bagaba bugabi tosobola bwesimbako ate efe ebyesimbibwako oba obimazeeyo oba osigala kimu kya pulezidenti wa ggwanga ate nga balina obusobozi kwekyo balala kakati kyekyo osirika nga Captain Francis Babu baliyokko kati awo nkugambe obuzibu bwabwe bukola ki kakati kyova olaba nti bavaayo bubi batya nti bavaayo tebaagala teri awummula mu mirembe because ife gavumenti gye tulina yafuga paka lw'olikoowa bw'okolamu ensobi n'okifuluma oba okifulumye bubi kuba oba tonnaba kwagala because teri yakirimu ng'agamba nti ofuga ebisanja bibiri oba kimu ontegedde nalaba muzeyi nadduli ng'akifuluma anti naye ebyo byali byakuyitanga mu kalulu naye yayisibwa bubi akalulu ako bwe bakamukuba yagala n'okuzzayo emmoloka gye yali akozesa emmoloka ya disitulikiti kuba yali ssentebe losi 5 ndawula n'amuwangula yagala n'oggimu yagala nedda ssebo bakuwa eyiyo okyegedde kati kyekyenga nti entitlement eyo gy'oba nayo okugikujjako boosi gwe tomanyi kuba nti buli wiiki obadde otuula ne pulezidenti nga buli wiiki otuula naye ne bwabaako bwakasuse bukusamukira kati ne bagamba nti kati genda ebusoga owummule otawakale gomanyi ekitegeeza dda mu kyalo TV kuda mu kapucalinga kuda mawulire kufuna si kyangu kyova olaba nti buli omu aba avaayo tavaayo mu mirembe aviirayo mu busungu avaayo mu kwekandaga avaayo mu kuyomba na kulwana obadde obeera ne head of state buli wiiki kati togenda kuddamu kumulaba nga bwoba omunoonya olina okuyita mu protocol gy'omanyi obulungi ate wakuyambaku obwa minisita naye n'obwamisa bwakuwa nga tebuliiko muzindaalo byonna nkugambye byebyo sibula nga tusibula abatulaba twagala okubajjukiza mukole obuvunaanyizibwa bwammwe temukoowa kukola buvunaanyizibwa bw'oba ofunye omulimu ogukola oba tugambe oli mu kuweereza olina obuweereza bw'okola bukole bulungi kubanga obuweereza obwo todda mu kunyigira bantu ku liiso kuba nabo tebajja kukunyigira ku liiso ng'obeetaaga okyegedde kola buvunaanyizibwa kola buvunaanyizibwa bwo bukole mu buki mu butuufu oba olina abantu b'okusasula basasule oba olina oluguudo lwe bakuwadde luzimbe todda mu kuwoza bya kisiru kubanga ojja kukola nkiyite ntya ojja kukola olugezigezi onyigire ku kimbowa ku liiso kanaawe oyagala akunyigire ku liiso nga omwetaaga agaana okunyigira omunyigire kati bantu bangi Museveni babawo emirimu baweereza Museveni balima okuweereza abantu ontegedde kakati ate Museveni bwe baagala amanyigire ku liiso ate noyagala akunyigire ku liiso ate bwagaana ate n'onyiiga naye abantu baba wabaweereza oba totya gy'olaga abantu baba basanyufu nnyo infact baba bayinza okimanyi abantu ate bo basobola oteeka Museveni ku pressure n'akugira n'akuzza naye nze ninako omukyala gwe nali njogerako naye bambi essaawa zino yafa yali minisita wa tourism bamuyitanga Maria Mutagamba Maria Mutagamba oba ojjukira minisita wa Rolex yatongoza Rolex bwe bamuggyako baminisita twali ku handover ceremony n'agamba
nagamba kati ate mpulira emirembe gye mutagisuuliranga nako nti nvudde ku stress yokeeranga buli kaseera lipooti babayita mu kabino nti saa mukaaga gwakiro messages mulina okeera naga kati ate bw'obeera nga ofuluma bino ebintu bya active politics owulira emirembe gyotalabangako tolina gw'osuubira kuba masasi yatugamba kati ne ku mikolo ngenda firiire n'emmere nsobola odyeyo ku mikolo naye luli wembadde nga tisobola nakulya ku mukolo ate nze nina okuba n'obumere bwange mu mmotoka neŋŋamba abantu ng'abo gye bali nate ne bana abafiirawo nabo gye bali awulira nti afa nga atali gundi kankubulira ekintu kimu obukulembeze kirabo kiva eri Katonda kati Katonda bw'akuwa ekirabo ky'obukulembeze ate nakyo kiba kirungi ontekete ng'abo boolaba ba Museveni abo nti bazanya empigi simanyi Katonda bwe byabigaba akuwa omukulembeze nakuwa n'okulemerawo Museveni yekka yakulembeza Katonda yekka yalemezaawo wano Museveni era Katonda lwamuvaamu bwe ruti temuyitamu yadde sekendi kubanga mu buntu bwe temusobola kumugyawo temusobola kale bannaffe aba Beaver Organic benkwanjulira abasangibwa awe Mengo opposite Masengere Beaver Organic nanyini awo bamuyita Dr. Richard Senjobe wamaanyi ayina ne badokitaali abalala bonna naye bo bakuuka nnyo waliyo kidokita ekikyala kye nasanga awo dokita wano wasookerwa ku mukono guno bw'oyingira bw'oti nakisanga ku mukono guno ndowooza woofuna appointment oba kusaidiza ne wabeera mu pharmacy nze simanyi naye nga nayingira nendaba ekidokita nempulira nga ndwaliddewo anti abalabirira abasasula bulungi nga mpulira njagala banjanjabire ddala mpone kuba nalinamu obulwadde Dr. Senjobe y'omu ku bakozesa bemmanyi abasasula obulungi sikola ku Beaver naye ndi agenti waabwe side eno naye abaana abali awo embeera simbi n'akamu Dr. tukutumidde naye nga webale nnyo omulimu guno ogw'okujjanjaba abantu iba naye abantu bandizze watu bakuba Senjobe wa Beaver ng'amakerenda abantu bakyawuna makerenda okirina abantu bakyawuna makerenda abantu bakyawuna makerenda abantu endwadde zibeesibyeko ne bakukolako test ne bagikola ne batandika okuteeka ku ddagala n'omira eddagala kumpi kubula kuvunza mu lubuto naye nga tolina kyokoze ki nga tolina kyowonye naye kati bannaffe abo bagenda ebyo bagambye bajja kuba nga bakujjanjaba ebyo byonna bina infections ebyo byonna bina ebirwadde ebikwata mu lubuto appetite tolina hypertension olina pressure ya waggulu olina pressure ya wansi ebintu byonna byonna doctor ajja kuba nga ate akujjanjaba ekyenjawulo kye balina ku bantu aba herbalist abaddagala lino eryaffe eryekinansi asooka kukebera nga akozesa ebyuma oba okukebera okw'ekizungu oba okumulagako ku bbaluwa zo zobadde otambulizaako obujjanjabi bwo n'amanya step sizes wobadde otuuse gundi wo sukaali wali ku level ki ebyo nabo amala bitegeeradde natandika okuba nga akujjanjaba abali ebweru ddi ekyera eddagala lituuka ajja kuba alikuweereza ali mu Uganda ojja kubanga era naawe delivery ekutuukako oba okwejjira ku Beaver Organic wano e Mengo oba mu branches e Kayunga ali Katikomu Embalala gyali awo Lugazi gyali buli mitundu Luwera ngambe nayo gyali baliwo obulenzi so ebitundu by'eggwanga bina ebisinga Beaver Organic gye bali bajjanjaba abantu abwe Dr. Ebo yagala kumusinkana ye mwennyini mu ndwadde simanyi ebbeere linnuma simanyi amabeere gaabula siyonsa simanyi omwami sitambula bulungi mu nsonga z'ekisenge simanyi nina ani abamulongoosa bw'akomawo simanyi nalinako akafuba kano katibbi naye kale yawona kyokka nafuna obulumi ku kifuba nasegaza ze bayita after effects ajja kubanga kunya mukubire ku namba y'essimu egyolaba waggulu awo gyakwatira ddala mwennyini era oyogere naye oba genda we Mengo wali ku Beaver House opposite koti ya Mengo oleko balita Hamu Kasa Road yoba okwata ojja kubanga ate omutuukako bulungi nnyo nnyini ddala bwe tuve bannaffe aba earth engineers basangibwa Wandege yabo bo bakugumu okutula bino ebintu bya cameras eziketta era ezikwata ababbi balina kamera ezikwata munda nezikwata abweru balina ezikwata n'amaloboozi balina n'ebintu ebirala ebiyambako mu security juzi tubadde tukozesa mbwa kati ababbi bayiga embwa bamanyi oziwa ebinyama ebibaamu obutwa netabogola omuntu ajja nakuba naye boolina ebintu bino balina beam protector security zijja kuyambako kuba halamu balina cameras n'ebintu bingi nnyo embwa balina sekanoli ow'amasanyalaze nosengenge basisa kukikomera waggulu ow'amasanyalaze n'ebirala byonna bakubire kuba engineer Ntege namba yiyo wansi ajja kuba nga akwasaganya bulungi nnyo ini ddala Wandege yawalife bwe tuli ekyemisana ekyeggulo ku Dream Restaurant tugenda ova e Kampala nga twalidde dda kale gwenja tekulumira mu Kampala kubula okutta nga ate Dream basangibwa kumpi oba oli mutundu bya Wandege yawo n'ebirinaanyeewo wonna kyama ku Dream Restaurant
oli Makerere ku University oli musomesa oli muyizi oli research oli anitononya wakulya mere kawansi ku Dream Restaurant Wandegeya zidi awo nyingi ddala waliwo eri mu bitaala ngovudde ku Haji Kasule a building gyosokera kawo ye Dream waliwo eri waliko Equity Bank olinga yamba ku Kidde Makerere era ogiraba eri waggulu waliwo eri mu makubo ge Wandegeya ge bayita Mulondo Road ne Byashara Road oba nguvudde katale ke Wandegeya bogenda boti Dream kotukira so Dream nyingi nnyo mu Wandegeya awo genda uyona gyotukirako emmere yonna ebaawo emmere nga nyingi bumpitirivu nnyo saagala ogenda ate bampadde emmere nalide egi ne bampa emmere bano bakuwa kye bayita emmere ate ng'emmere empoomu ate ng'emmere nungi si bino buntuntu nti bakusiigiddeko obusiigizi balinga abasiikira osiigira omwana omuto n'oli akamere ne kakugwa mu kiwato ne katotera mu lubuto olubuto watolisa ku kiwato balinga anti kagwa bugwana mu lubuto n'oli anobanga babadde bawa omwana omuto ne babanga babadde naye oli ajja kukuwa basiiga emmere ku sowaani Dream okuba kuwa kya nnyanja bajja kuwa ekyennyanja kibuna akasowaani konna okuba kukuwa mmere bajja kuwanga kyekyo kale mwebale nnyo bannaffe aba Dream Restaurant ne ku mikolo bafumba olina omukolo gwo kuba ku namba eyo gyolabaawo namubiru byennyini ojja kubanga oyogera naye namubiru tukoze bubi n'akamu era ffe atutambuza atukoze ekisingayo kuba ekirungi atuwagazisiza ekibuga bw'oba olina mikolo nkubiraako tujja kubanga tuwogerezeganya bw'oba oyagala nkukolera okwanjula kuyingira kukyala so weekend eno ngenda bayita batya ngenda Butebo Pansa District Butebo gyengenda okukolera omukolo ate weekend eri yawedde nabadde Busiika abantu Busiika lwakwa temanyi kugwema Busiika we bamunanika nade bamunanika nayise Busiika abantu bamunanika namwe mwebali lwakuba enkuba yamwe yatuyisiza si bulungi temanyi gema nkuba ku mikolo so naye nkubira ku namba y'essimu 07077363 bateekawo ka message ombuli ekyo kyoyagala tukole naddala ku nsonga z'emikolo video boogezi simanyi decoration simanyi kwambaza mugole simanyi makeup ebyo byebintegeerera ddala byosinga okumanya bwonkubira ku ekyo simanyi ebimengo babigulawa simanyi ebirabo byababuuza tubigulawa nja kukutwala bulungi nnyo simanyi amakanzu bagagulawa gomesi bazigulawa gwe nkubira tukwatagane n'oba oli bwe lwaggwanga gwe neesiga ojje buzingo ojja ku mukolo ebisigadde bireke ebintu ojja kubanga bitambula bulungi ndi muwandiise era nakakasibwa okubanga atukola emikolo gino egya kwanjula n'ebirala byonna graduation matikira n'ebirala byonna kale mwebale nnyo bannaffe mwebale ddala mwongere okusubscribinga n'okulayikinga bwepono commentinga nze Martin Kyemba mbale ne Kalungi Samuel nze neddira ŋŋonge ono kojja wange eddirangeye muzzukulu wankali muzzukulu wakasujja byonna ebyo naye nabuuza abengeye nga mmwe mwema nti mwe mukwasaganya ensonga z'obujjanjabi bwa Kabaka singa sinalaba ddwaliro lyammwe eddene liryawo mengo yammwe mengo lyeddwaliro lya Kabaka abengeye yes be bali kwasaganya yes era n'ebikebera tubiwadde omukisa bajje Patrick Aketo awo yakulira ebyokebera omusa